Bannange bwe babagamba nti omukazi sitaani, kino kye baba bategeeza abakazi abamu nedda tebasaana kubeera ku nsi. Omukyala awadde bbaawe obutwa, takomye ku bbaawe n'awa n'abaana baabwe babiri obutwa, wabula akutte akatambi nga bbaawe ali mu kussa omukka gwe ogw'enkomerero, nga bbaawe ali mu kufa obutwa bumunyoola. Omukyala yaggyeeyo ssimu n'akwata omusajja akatambi. Musajja wattu ng'ataawa tasobodde n'okumuddusa mu ddwaliro. Abaana babiri nabo bafiiriddewo mbulaga bonna bonna bakutte vidiyo nga w'obiraba awo. Kino kye bayita omukazi sitaani akutte olaba. Abasse, omusajja amaze n'afa, abaana babiri bambi nabo ne bamala ne bafa. Bafudde alaba bw'ati n'amaaso ge. Oba abalanze eki, oba omusajja amulanze eki teri amanyi. Kaakati omusajja amusse, abaana nabo abasse. Abaana abatalina musango, omusajja wabakale nga yakunyiizizza. Abaana obadde otta baaki? Kyokka n'abakwata vidiyo nga bafa. Omusajja omukka guweddemu nga bamutunuulidde bw'ati. Abaana basambagadde nga batunulidde bw'ati. Bambi ebyana bigenze mu kifuba kya taata waabyo ne bimukwatawo ebiti nga bifa, nga taata afa naye nga n'abaana bagenda. Bamaze ne bafa nga maama alaba. Kasooke mbatuuseeko akatambi nammwe mukeerabireko. Naye abakazi si bonna, naye baaba okisanga ku nsi kwe tuli. Vidiyo nkusaba ogimpereka like. Vidiyo yiiyo. Abaalugera tebaalimba. Abaalugera tebaalimba mbu omukazi sitaani sijja kulimba. Otya bbaawo obutwa taata w'abaana bo n'otakoma kuwa musajja butwa n'obuwa n'abaana bo. Abaana nga bakoze eki? Abaana nga bakoze eki? Ki ekibasizza? Abakazi nedda. Waliwo ekisukka bannange. Omuntu ne waba akunyiizizza n'omukwata vidiyo, amukutte vidiyo ng'omusajja afa, ng'obutwa bumutwala paka musajja wattu bassizza omukka gwe ogw'enkomerero. Abaana n'abakwata vidiyo nga nabo bafa, ne bafa nga bambi biwala byattu nga bikutte taata waabyo mu kifuba. Mukama Katonda. Mulimu vidiyo munnange ze mbatuusaako mu butuufu. Mulimu amawulire ge mbaleetera nga nange amazzi agabula kunva mu kiwanga. Naye kino nedda. Bakazi mmwe mulimba abamu. Bano abakazi bavumaganya abakazi bonna mu nsi yonna ne bagamba nti teweesiganga kitonde kikazi. Bw'owulira olugero olugamba nti teweesiganga kitonde kikazi, bava kuzina ensonga. Kizibu nnyo omusajja okuvayo mbu yakutte mukyala we n'amuwa obutwa n'amukwata vidiyo. Abasajja kale ekituufu batemu, kituufu asobola okukwata mukyala we n'amutta n'amutemaatema, babikola. Okitegeera. Naye ate abakazi musussa nnyo mob justice ku basajja, mutulugunya nnyo abasajja. Abaana babadde bakoze eki? Omusajja waba akunyiiziza nga alina ky'akoze ekitali kituufu, muviire. Okedde ku makya omuzaddemu abaana babiri, abaana bakulumye. Leeba ya myezi 9. Abaana otta baaki? Abaana abato abatalina kye bamanyi nabo n'obatta. Obwo obulumi mukazi gwe ogenda kubudda wa? Ogenda kubonaabonera mwene ensi, nze nkubuulira. Abaana abato abatalina musango n'obatta. Nedda. Kino kisusse sijja kulimba.
bano we bamusanga nga bali ku makubo nga balalu ne mubasaasira naye ng'ebikolobero bye balina bisinga. Sijja kulimba mumulabe omusajja amuwadde obutwa n'awa n'abaana obutwa n'abakwata vidiyo bafudde alaba. Bano b'osanga ku makubo nga bawungeera baagwa eddalu ne mubasaasira. Si buli ali ku kkubo nga yagwa eddalu nga talina kye yakola. Abasinga balina ebintu bye baakola ebikyamu ennyo okukamala. Kibi nnyo, kibi ddala mwana. Abakazi abamu mulimba, tubaagala, muli bamaama b'oku nsi eno, muli bannakazadde b'eggwanga naye mukisussa. Naffe abasajja olumu mutumenya. Abasajja abamu nabo tubawolerezeeko. Abasajja balina ebizibu mu maka eyo, abakazi batulugunya abasajja. Nabatuusawo ka vidiyo naye kabalaga wano eno ng'omukazi akuba bbaawe mbula okuba talina maanyi ga kisajja ng'amukuba ebya sirias. Abasajja olw'okuba nti balina waakuddukira naye omukazi ye olumukoonako poliisi eba yazze edda nga bakusiba bakutwala luzira tooza kwa limandi myaka 3. Kama Katonda. Mukazi munnammwe wuuyo. Mazima ddala mumpe ndowooza yammwe mu comment section wuuyo. Kino kiba kisusse bannange, kiba kisusse we kyandikomye. Naye bakazi mmwe abamu abalina emitima nga gino, Mukama Katonda temusana kusonyiibwa, musana ebibonerezo biri byennyini, kubanga n'ekibonerezo ky'okufa tekibasaana. Kyokka nga ye musanyufu n'akwata omusajja n'amunonako bw'ati ng'omusajja afa akenena endusu ng'obutwa bumutwala, n'amugira bw'ati paka musajja wattu bw'afudde. Kibi nnyo, kibi ddala. Si mawulire ga nnaku neeze kisinga okunnuma be bakazi be twesiga ennyo okukamala okuba nti asobola okukera ku makya n'akuteeka mu mbeera eyo bw'etyo. Kubanga omusajja bwe basiza omukazi, kituufu abakazi baba n'obulamu bwaffe ffe abasajja. Webaka mu nnyumba naye ng'omukazi obulamu bwo yabuyina. Tubeera mu nnyumba ng'abakazi bafuga obulamu bwaffe. Omukazi yakufumbira emmere gy'olya, omukazi yakwalira obuliri bw'osula, omukazi yakugololera engoye, yakuwa amazzi g'ogenda okunywa oba kajjuisi k'ogenda okunywa. Obwo bwonna bulamu bwo bw'aba akutte mu ngalo, wayagalira okubutwala abutwala. Nze mbabuulira, bagamba nti Katonda yagabeera yajjawo, ne muganda wange omukazi yalina obulamu bw'omusajja ku nsi kuno. Omukazi waakukooyera akuggyawo nga n'entayi tewera, kubanga omukazi oyo waka talina kyagenda kuwa okiga ogaana okirya, tagenda kuwa Katonda ogaana okukanywa. Era ogenda kukanywa emmere ogenda kugirya, so waakukooyera akuggyawo. Byebyo. Kazi asse bbaawe n'abaana 2 abawadde obutwa, oba nsonga ki teri amanyi, nange simanyi, wabula bo abasse. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli, mbaagala nnyo. Byebyo. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be, abasiraamu n'abatali basiraamu, mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulombeddwa ku buli nsonga zonna. Ono si mulala ye Haji Mukisa Kale. Subhanallah. Ono alombeddwa ezitebenkeza obufumbo, edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa, edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala okugenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno. Mwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze, edduwa weziri, edduwa ku ndwadde, edduwa ezikuuma ekintu kyo, edduwa ezikuba abalabe, edduwa ezikuba abalogo, edduwa ezikuba abasezi, edduwa maama nnyabo mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze. Ate nno ku buli nsonga nkimanyi omwetaaga mukubire ku 0778 92 91 41 oba ku 0789 63 19 6. Osobola omusanga ebuuti okulwa emitiiyana ye Haji Mukisa Kale. Salamu alaikum.